Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina ki NUP abagenda okuwulira okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa kuliko Eddie Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe, Mugumya Gaddafi, Akirawo Kivumbi ne Grace Wakabi nga bano bonna baakwatibwa ku misango egyekuusa mu kubbisa ebyanyi n'okwonoona ebintu nga bino byaliwo mu kuziika e Lwengo gye buvuddeko. Samuel Muyizi, omu ku bapuliida b'abawaabirwa bano, ategeezezza nti batambudde n'obwoya ne bubagwa ku ntumbwe nga kati okubawa olunaku luno bakiraba ng'omukisa omunene eri abantu baabwe okweyimirirwa. N'emyezi 3 miramba tubadde tetuva wano naye nga toziweddeko soole. Buli lunaku tujja wano nga lwe kaseera batuwa nti ate fayiro yatambudde eri Kampala, fayiro tetugiraba nti ate tewali balamuzi. Kati kya mukisa okuba nti nno tufunye omukisa nti batuwadde ennaku z'omwezi nga 14, kooti efikisinze ennaku z'omwezi 14 ogw'omunaana. Ono agasseeko nti bamaze dda okutuusa empapula zonna ezeetaagisa eri bekikwatako basobole okwetegeka mu budde awatali kwekwasa busongasonga. Era bwe tuvudde wano nga tumaze okufuna empapula zino tugenze bunnambiro ewa omuwaabi wa gavumenti ow'oku region ne tumuwa empapula zino asobole okutandika okweteekateeka okulaba nti oba tawakanya kusaba kwaffe. Ye Herbert Zikusooka ono nga munnamateeka wa NUP e Masaka agamba nti abantu baabwe ensonga ezibavunaanibwa si zennene nnyo eziyinza okubakugira okweyimirirwa. N'omuwaabi wa gavumenti tayinza kuwakanya okweyimirirwa kw'abantu bano because ensonga zennyini si ze zino ez'obutujju, eza terrorism, ziri ng'emisango ze tubadde tuwulira ez'amaanyi ennyo. Mu ngeri y'emu bongeddeko nti abantu bano baatulugunyizibwa nga bakwatibwa nga baali badde bateebwa akakalu ka kkooti bafune obujjanjabi ate nga n'okweyimirirwa ddembe lyabwe. Batugamba baayisibwa bubi nnyo nga bakwatiddwa ne batulugunyizibwa. Ate bw'otunula n'ekyakireewo ekya Ssebuufu ate ye bamuteeka mu basement. Ekisooka it's a constitutional right okweyimirirwa. Ekirala ewaabwe wamanyiddwa balina address ey'ekibiina kyabwe ne gye bakolera. Ekisinga obukulu tufunye n'abantu ab'enkizo abakkiriza okubeeyimirira. Bo banna NUP abawangaalira mu kibuga Masaka nga bakulembeddwamu Rose Nalubowa eyeegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyalo w'ekibuga Masaka bino olubagudde mu matu ne basaba kkooti ebabeerere ya kisa eyimbule abantu baabwe bawoze nga bava waka. Tulina essuubi. Alright, mbalamusiza mugamba mutya kansubire muli bulungi olunaku terubatambulira bubi gye musinzidde okubeera nga mutulaba okosako okuba nga mutugoberera olunaku lubadde luwanvu ndowooza nnaku 2 olunaku olw'eggulo nakoze eggulo nakoze naye n'olwaleero mbadde sigasaagala kukola nga mpulira neegayaazagayaza naye ne ŋŋamba nti owange ku mumwa mukwasa makwenzi gy'ejjamba era bwe nti onsonze ate nsobola okuba nga mbabuuzako leero nina mangi naye agaleero gonna mugenda gagumira just gawe buwikadde munzikirize waliwo obutambi obumu bwe nsoose okulaba ku mutimbagano ne bunkwatako nnyo obulala ne bunsanyula. Nina obutambi wano bulinga 2-3 bwogera ku mbeera ya bulijjo nga sinnaba kutwala mawulire amatuufu then kati sukkirize tusooke tulabe bino. Waliwo akatambi kano tusooke tukalabe abakadde bwe tutabajja ku TikTok. Bwe tuvaawo mukadde oyo ennaku 2 nga Muzeeyi Jemba asoma ebirango. Muzeeyi Jemba mumujjukira oli yali asoma ebirango kozi yatandikanga atya ebirango bye ekyassa omugenzi yajjanga n'omukoko gw'ebbaluwa abasomera ekyassa omugenzi ne mubanga mukitegeera kakati tujja gamba oluyimba lwa kapeke oba kapeke oba kampeke neera alabika ye kapeke lwe lwamuse. TikTok egenze tumalawo egenze tulya mpola kati wesanga n'abantu abaali baweebwa ekitiibwa beeyambula ekitiibwa lwa TikTok. So nga ate tebyaliwo nnyo ku mulembe gwa Facebook. Abantu ku mulembe gwa Facebook gwali gwa kwevuma bwevumi kyokka. Bino tebisigadde tebyayingiranga munnyo. Otherwise
abakadde bagenda kufiira mu maaso ga kamera. Oli asooka n'ateekaawo essimu ne yeetega ng'ayagala kukaaba bukaabi. Bw'amala okukaaba, lumu tubuuza akatambi ako watya kaba tekarekodinga. Nga yataddewo essimu neerabira kale okurekodinga. What if the phone was not recording? Nga bano bazina kape. Obanga muzeeyo ono ayogera ebigambo bya kakati mukadde wange, ebigambo ebyo agenda okubyogera eddakiika 5 atuwanikira akatambi nga essimu ebadde terekodinga. Kiki ekiyinza okutuukawo? Kale, awo nga tuvuddewo sinagenda njagala tulengere wano. Bwana mulwanira ki? Vayo gwe nja kusula muno. Temulwanira waggulu yemmwe. Temulwanira yo. Muveyo, vayo. Gwe muno muveeko. Muveeko. Gwe muno muveeko. Vayo, muveyo waggulu. Temulwanira muveyo. Muveyo mpe ensaali yange. Temulwanirayo mpe ensaali yange. Mujja gwa mpe ensaali yange. Olutalo lwa nsaali. Olwo luli awo. Leero ogendaga temunnategeerayo akaluke naale mukonna tukayina package ejjudde. Mugenda kategeera. Ne nuupu be balemeseza n'abasibe batandise ne muzikirize ntandikire wano. Bameka kumwe abalyako ensaali gye buvuddeko mu myaka emito ne kati be bazadde wakati wa 2 emeka n'aligambye be bazadde wakati wa 2 5 28 okudda waggulu ensaali temuzimanyi ne kati bano baana ba mu kyalo ate ne ya recordings akatambi kali clear nnyo ayina essimu y'amaanyi pozi nga yabadde muyise yabadde ayitawo n'asanga abalwanira ensaali ne kati weetegereze abaana akatabi ke balwanirako ku muti ensaali abazimanyi obulungi teziba na matabi magumu oba manene bubeera butabitabi bwe butyo kati abaana abato bali babiri balwanyisa omukono gumu tibaga na sikure ye sikure tibaga na sikure abala ba prison break aha kati bano balwanira mpe ensaali yange kati mabega Vijja Junior yabadde akuta akatambi. So abaana mbatwaleko mu byalo balengere ku bulamu obulala obutali buno bwa kibuga obw'okubajja mu kikomera ne mbayingiza ekikomera kirala kya ssomero bave eno badde eno so mubatwale beetaayeko akonako kansanyudde nnyo ng'olutalo lw'ensaali sinza duleka kugenda lutyo ne ngamba kansooke nzije nkole ki ndwetabemu kakati akatambi akalala akazimenye akatuyingiriza ddala mu mawulire g'olunaku olwaleero ke kano bamanyi babagamba nga nti wano buli muntu wakukirozaako nga temuwulira yali ye minisita ki anyway kansooke mbalage Minisita ono alwanyisa enguzi bamuyita batya IGG Inspector General of Government omukyala Betty Kamya yabagamba nti olunaku lumu bo batambulira mu motoka zaaki z'amaanyi motoka za bbeeyi in case of anything ne baba batambulidde mu nguudo embi ezaabwe teziwulira binnya ne bwe ziba zinoze ebinnya bulungi ne biziwulira service government yegivunaanyizibwako gikola ki okugikola baddamu ne barepressinga shocks ezo abavuga emmotoka mubimanyi how expensive it is kati government yekwata akasente ako nebanga yefikisinga emmotoka zino kati bo tebafaayo olaba musajja kuvuga bubi mu binnya gwe ngooza kamugobe kumbe shock agenda tuukayo zikubye ku lw'omukaaga mu weekend bamuteremu shocks eki empya kati n'omusajja avuga ZX abasinga muzeyitira V8 mpe enkoni ezo Prado empanvu ezo kati yagula Prado ku bbeeyi ey'amaanyi nga tasuubira nti ate waliwo wagenda okutuuka emmotoka yeeremererwe kati otunudde musajja ali mu mmotoka y'amaanyi endabirwamu azisiza ate anoonya banaku beera bamuyamba bagende maaso n'okumusindika ave mu biki mu bisooto waatubidde kituyigiriza ki abali mu gavumenti
mukole nga temukolera abantu mukole nga mumanyi nammwe kennyini eky'omutego gukola ki gukukwata ekigere kati gukukutte ebigere tosobodde kugenda gy'olaga kutuukayo ate oyagala kufuna buyambi bwabo bewagaana okukolera enguudo abatambuza ebirime mulimu abantu abavuga watermelon nga bazitadde mu bokisi nga lyekkubo lyerimu lyagenda okuyitamu omuntu oyo munyiivu gy'oli gwe bw'oba ovuga mpenkoniyo ng'olowooza nti wabamba wamala obulamu bwakola ki obulamu bwatuuka so akonako kabadde ka lesson kanene nga sisobola kukakola ki kukabalekerayo ngenda tandika obbakolera amawulire agafaanana nga bwe gatyo nsooka kuwa bulamu bw'abantu wansi gye butambulidde n'omutimbagano nga bwe gugenze then ne ndyoka nzija nkuwa ekivuguto kya content gwe tutera okukola mu mbeera zaffe kale mbalamusiza banyabo ne bassebo video sooka ogiweka like olunaku kansubire lutambula bulungi omukutu baguyita Viki exclusive nze Viki mbeerawo lwembuze nange ndi muntu wabaako ebikoze eki ebiba binkutte kakati NRM olunaku olwaleero abantu baziza okulonda kwayo NRM bukyanga erowooza nti eyina amaanyi mu bantu abantu buli naku bongera gikyawa ekyo yes ndi open mu njagala oba mu nvume NRM akalulu ka leero ak'okulonda ba road councillor ba city mayors ba road mayors okulonda kugenze bubi okwetoloola eggwanga lyonna ku mulundi guli mwakola ebyatiisa abantu mwabatiisatiisa abantu mwabakuba abantu buli wabaawo activities za NRM waliwo gange eziyita mu bibuga ne zikuba abantu babeera bagenda mu kulonda ekiro kimu edde before basooka ne batema gundi dabo kabini y'enkoni nogamba kakati ate bagenda kulunda kalulu na kulwancha kyekigenda maaso n'ekisinza okunnyumira nti buli gwe babbya akalulu asazeewo agende mu NUP ekunza aba NRM akazi kati chairman wa kunga yegundi ya Abibu Buwembo Abibu ni chairman Nyanzi yavaako bamuumuza ne baleeta Abibu akunza abe NRM okujoyininga nupu omulanga tegukungula wallahi ya Mungu abantu banyivu abantu bakyaye NRM ulira manyi muyinza okugamba ebisa bisinga tukonjera bukonjezi oba obutambi tulondo bambulondo bibuki bwe tubawa njagala wulira omukyalo ono Very annoyed, more than annoyed. Very annoyed, more than annoyed. Because of what went through. We elected Mpata Saleh. Very well, the whole Sabu County. But at the end of it, that so-called ED, who is ED? And who is this so-called governor? Let them not pass in Busakira. Let them look for another way. If it is let them do so. And then my appeal to Mr. President Museveni, if you know that you are the president of Uganda, do something within a few days. Yes. Within a few days. Otherwise, we are all going to nope. Yes. Yes. Because enough is enough. We had all changed to NRM, but now what you people are doing, you should watch out. So help us, Mr. Museveni. And Bongo, the governor, never passed to Busakira Sabukate. Look for another route. Because you're being a governor, let it stop in your home, not in Busakira. And the whole district. Thank you. Those abantu mubawulira. Someone ajja mu kamera nagamba I'm annoyed even more than annoyed. Kati oyo obusungu bwe buba ku level ndala. Andi nga ina komandi. Buli gwe bawangula oba buli gwe balonda owawe gwe baagala ne balangiriramu akakiiko gwe kaagala abalonda gwe baagala bagamba tusaze eddiiro nabadde ndaba Jeno Kayanja abamumanyi muwala we yeesimbawo eyo saidi zeerakayi muwala we ne bamukuba akalulu oba ne bamubba akalulu kati naye yasazeewo ku kyomera ate bwe baazirwana mwami Museveni eyo nayo story tugirina. And even Jeno Kayanja n'abantu be they are even ready to cross and join the National Unity Platform. You see? Aina statement zako ze zitugenda okuwulira maaso awo
story ya General Kayanja twasose ntujiraba ndowooza omusajja Katambi baziza kakadde okugenda okukola okunoonyereza n'okumanya byonna nga story eri recent yabyogedde eggulo. Kakati bano bagamba NRM primaries zaayo balonda balala n'akakiiko k'ebyokulonda ne kalangirira balala. Era kyova olaba okulonda kw'olwaleero abantu bakuzize. Amazima gasigale nga mazima abantu bazize okulonda kwa leero. Okwetolola Kampala kankusooseze wano nga sina kutwala misosososo gy'ebyalo. Mu Kampala mu Gombolola nga mu divisions nga Lubaga, mu divisions nga Makindye, Nakasero ogenda kusanga ng'okulonda tekubaddeeyo kumpi. Abantu babadde batono mu polling stations ezisobodde okugenda ne zirabwamu abantu. Abalala baganidde ddala totally kuba okulonda bakulangiridde nga kutandika ssaawa 6 gwennyini ng'ebikozesebwa bituuka ssaawa meka ssaawa 4 naye zigenza okuwera nga ssaawa 8-9 nga okulonda kulaga mu polling stations ezimu tekukola ki tekuliiwo. Abantu mwabakuba okulonda kwammwe kwa munda mu kibiina tekuliimu muntu wabbali abavuganya naye mwakuba abantu. Kati buli muntu abadde awulira nti akalulu NRM ng'agamba lekooti katulinde protest vote ya Nuupu. Buli awulira nti kale twaguma ne tugenda ne tulonda owa NRM gwe tulowooza nti yajja okubbinsanya n'owa National Unity Platform nga bamutaddewo. Ate mwabalaga nti n'oyo gwe muleese talina nkizo oba ffe nga abali kakiiko waggulu tetumwagala. Ne mubanga mulangirira abantu balala ng'abalonzi mubanyiiza nabo balonda bantu balala. Kati weesanze nga akamyufu kaawudde yawudde ekibiina. Ate nga bali munda waggulu mu kibiina tebavaayo kuwooyawooya bano abalonzi wansi kubategeeza nti egyo emivuyo oba omuntu gwe mugamba gwe mucomplainingako this and this akalulu katambudde bwe kati ne bwe katya ne bwe kati. And that's why abalangirira tebalangirira ku byalo ate kwe balondedde. Emivuyo mingi ezize gibeerawo mu bululu buno nga mugiraba nti musimba layini eno ne wabaayo abantu 10 ne wabaayo abantu 5 oli n'akwata form declaration form bwati n'ayingira mu kisenge emabega w'ekisenge waliyo omulyango ogufuluma n'abagamba nti ne wabadde 11 wabaddeyo abantu 211 era oyo yawangudde n'abasuulira results n'akola ki n'abula n'adduka kakukola tondeka nnyuma. Kati bano abalonze 11 already omaze okubasindika mu National Unity Platform kubanga they are willing to join ekibiina ekitayina buki busambattuko omutali buvuyo. Neno n'aba Nuupu mutulwisizza situmanyi oba naffe tupapaki twagala kulaba eryokanga ne tonya tulabe ensiisira bwe zenkana emyoyo. Twagala kulaba tulinamu mu NRM aba Nuupu mu Nuupu tulinamu aba NRM nga bali muli munda batuvundizaamu wagwani. Kati abo abantu bakoze eki besunze. Yes. So then awo bwe mba nkugyewo nga nkwongerayo General Brigadier yelanke soka Brigadier General Kayanja avuddeyo n'atabukira President Museveni. Amutabukira lwaki? Mwami Museveni tavaayo ku ndooza mulaba ebimu ku biri ebigambo ebisoosa okwogerwa abantu. Tavaayo kugamba ku bantu bana abakola emivuyo mu kulonda kw'ekibiina okw'omunda ate nga ekyamaani waki wapato gwe nkimanyi oyagala kuŋŋamba nti yavaayo n'akola ebbaluwa 2 mu kalulu akaaliwo naye yakola bukozi bbaluwa naye ng'emikisa egyogera n'eddoboozi lya ayina miki ayina miyitirivu. Kati story eno yakoleddwa baganda baffe aba BBS Terefina mugiwulire. Munnamagye yaganyuka era yali akulira ekitongole ekikese mu ggwanga General Eri Kayanja alabudde nti ebintu ebyalabiddwa mu kamyufu k'ekibiina ki NRM akaaliwo sabbiiti ewedde bityobola ennyingo enkulu ez'abatwala mu nsiko okuli okulwanirira enfuga ya ssemateeka n'obwenkanya.
Jeno Eri Kayanja okwogera bino abadde asisinkanye bannakibiina ki NRM abavudde e Rakai nga bakulembeddwamu Asharubyayi eyavuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo owa disitulikiti y'e Rakai nga beemulugunya ku buvuyo obwalabikidde mu kamyufu k'ekibiina kya NRM. Kayanja asinzidde wano n'alabula omukulembeze w'eggwanga nti bw'atakoma ku bantu abakozesa emmundu mu kulonda eggwanga lituuse okumuva mu ngalo. Bagenze tuza mu nsikufu abamu democracy number 1 kyekyatwala mu nsiko ku 10-point program tayinza kulinyirirwa. Nze Kayanja nga nkyali mulamu. Jeno Kayanja agamba nti kyennyamiza nnyo okulaba nti abantu bakubwa n'eddembe lyabwe ne lirinnyirirwa mu kamyufu ka NRM mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kyokka abakozi b'effujjo ne basigala nga bayinaayina. Appealing to you, Your Excellency, I may be alone, but we may be 10 tomorrow. We are not going to allow this to happen. We are just studying it. Ono abadde omukambwe okukira omususa agambye nti ayagala bakulira ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Rakai nga bakulembeddwamu RDC, DPC n'abalala bannyonnyole lwaki waabaddewo ebikolwa by'okubba obululu n'okukuba abantu nga batunula. Before I deal with Kinyamatama and his colleague, 5 they answerable to the government. And if I'm part of this government, and if I shed blood in this government, I request them they should get out before I reach Rakai. I'm ready to face anything. Ye Asharubyayi Kayanja agambye nti ayagala omukulembeze w'eggwanga era ssentebe wa NRM Jeno Yoweri Kaguta Museveni okutuuka e Rakai kubanga ekibiina kya NRM kyolekedde okufiirwa obuwagizi. Naye kyempulira buli muntu ankubira essimu aŋŋamba Asha bw'oba tugenda kudda ffe tusaze okugenda mu opposition kigenda kunoona ekibiina kyaffe. Singa batakoze mu bwangu ekintu ky'okujja okunoonyereza n'okulaba kiki ekyaliwo. Babamu ku bassentebe ba NRM ab'eggombolola batiisatiisizza nti bagenda kwabulira ekibiina kya NRM singa tebafuna bwenkanya. Tetuli bamativu era twagala Honorable Asharubyayi Kayanja bamulangirire. Bweba tebamulangiridde tetujja kuddamu kulondera NRM akalulu era tugenda mu nuupu. Diera fomu ze batuleetera zali mpangiriza bikikuli. Noonyeze ddala abo abajja n'emmundu bayinza babujjawa okugenda nga batalaaga ebyalo batiisatiisa abantu. Shafik Galiwango, BBS Telefina, Gamboze. Thank you so much, Shafik Galiwango. Mwana oyo asoma bulungi amawulire ge era awulira voice ye eri very unique. Ate takopye nnyo ndowooza balala. Ekyo kyensinga okumumanyaako. So kale, mu bigambo bya Brigadier General Eri Kayanja agamba nti I may be alone, but maybe tomorrow we shall be 10. Olwaleero ndi omu naye enkya twandibeera nga tuwere 10. N'atujjukiza nti mu nsiko bagenda batono naye baatuuka bangi. Nemmundu basimbula na ntono bagenda otuuka okukwata obuyinza nga balina ki mpitirivu. So today I may be alone, but we may be 10 tomorrow. Ekyo kigambo kya Jeno. And once a Jeno is always a Jeno. Ate si retired akyali muki mu system. Kati yayina ekimuyombya. Ekyo kyo tugenda kitegeera. Brigadier General Kayanja ekimuyombya muwala we baamukiitinze oba baamukubya akalulu. Bibiri bisoboka okubanga baamukiitinze oba nga baamukoze eki baamusekudde akalulu. And muwala we n'abawagizi be they are willing to join the National Unity Platform mu bigambo byabwe. And General Eri Kayanja agamba yayiwa omusaayi bw'abanga yasobola okuyiwa omusaayi gavumenti enongejja. Waliwo n'akatambi ke nasoose okulaba nga atulaga ebiwundu eby'amasasi agaali gamulidde ku magulu, ku mikono ne ku mubiri. Ng'agamba ajja kuba buli naye mwetefuteefu okulwanagana na buli mbeera mu bitundu by'e Rakai. I don't know why Kinyamatama bamucomplainingako. What's wrong with Kinyamatama? Alabika wa mivuyo.
Kinyamatama, even on television, ever discussion ziri nnyo ku Kinyamatama. Maybe ngenda kola nnyo study ku Kinyamatama mpuli nange ndabe. Kubanga I don't know. Simanyi oba nedda. I don't know about this guy is voicing now. Nandi agadde ntegeere ku Kinyamatama. Kubanga mpulidde bingi ku ye. Mpulidde bingi. Bye Sandi agadde nange kubeera nga nsuubwa okutegeera emivuyo wegikola ki. Wegisibuka. So now, jeno Eli Kayanja atabukidde mukulu munne bwe bazirwana. In fact atuse n'okumugamba nti singa kakutanda n'otalinya kigere mu Lakayi kubanga kati ebintu ebituuse Lakayi yeetaaga gojjo ewulire eddoboozi lyo. Lakayi we baali balonda woman MP wa district bo bannyonnyola bagamba nti owaayi muzeeyi Sentebe. Salamu alaikum tuli kumpewo. Walaikum salam. Era olyose n'ogikomyawo ensi neetakimanya nnyo kaakati Yesu yeebazibwe ssebo. Awe bwekitiibwa. Nziza kubuuzaako Kinyamatama ono yaani ng'emivuyo mingi gye bamwogerako. Kinyamatama mukyala akiikirira Lakayi. Ekyo nkimanyi nti yagikiikirira naye emivuyo. Kituufu Kinyamatama talina kyali naye alina abamuliko. Nga Javira. Honorable Javira naye weeyo. Javira ali Masaka awo. Ali Lakayi. Kati Kinyamatama mujjukire ku staga ya Francis Zaake. We yafulumya akatambi. Ng'agamba nti Zaake yamutyoboola yamuvuma. Mujjukiraawo. Ng'amusaba omwetonderera mu district ye. Kati Kinyamatama awo atandikira okujja mu mawulire. Naye era emivuyo gye mbadde nga ngiwulira. Kati Kinyamatama alina kubuuza yajja atya. Kinyamatama amajja ge. Kavuyo. Muwala wa Jeno Kayanja bamukubye bukubi kalulu oba babbye bubbe kalulu. Akalulu akamubye. Yabadde akameze. Bwe bagamba. Tetulina byankuddeo bituufu naye okusinziira. Jeno muwala we babadde bamubbi ate bagobye abalonzi ab'oku kitundu okulonda. Mu register nga tebaliimu. Abamanyiddwa ku kitundu babadde babagoba mu layini naye ng'ate abali mu kulonda tebamanyikiddwa. Era ng'ebitundu ebirala. So kaakati ono omwana Buwembo wa Bibu akoze omulimu mulungi kubanga buli gwe bawangulamu NRM n'abawagizi mpulira bagamba okuyingira Nuupu. Bibu Buwembo yenkola ze. Akalima akakwasiza amaanyi. Kuviira ddala mwefuddisa Bibu Buwembo yoyo. Akunze si bubi. Akunga ate wa defiance. Bibu Buwembo. Yes sir. Oyo yetukkirize tugaane. Akalima akanywezezza. Yali signing ya ddala ku position gye bamuwa. Ebisingawo mu programu empiso mbadde njagala kutegeera Kinyamatama. Weebale. Ogwana guno. Kale oyo ye Sajime okuva ku mukutu gwa DPTV Uganda. Instead of me lacking information, malagewola information ye nenjikola ki? Nenjireeta. Kati Kinyamatama omujjukidde mubiri ebya Zaake nti wanswaziriza mu kitundu kyange. I need your I want your apology. Ate nga apology eyo ogikolera luddawa gye wankosereza mu balonzi. Ko Zaake Francis ntinze kufujjo sitambulirako nsulako sule ekyo sijja kikola. Kati awo Kinyamatama amatuule gatandika okubanga gatuwuumira muli Kinyamatama mpola bwe tutyo ne tugenda nga tumukuŋŋaanya nga tumutegeera mpola. So now
ebyakalulu kati mbadde simanyi nze nti akalulu mukazi Asha Kayanja Lubyayi yakawangudde. Asha ye muwala wa Jeno Kayanja. Naye bwe kibanga kituufu akalulu yakawangudde, temukyusakyusa DRA forms z'abantu. Mudikalinga abantu nti gundi ye yakoze ki? Ye yawangudde. Ate wano bulijjo nupu ebagamba ne FDC, even opposition side number. Bulijjo opposition yevangayo negamba nti akalulu kaabwe mukakwatamu. Nga NRM muvayo ne mugamba tuwangula bila tetukwatamu. It's now high time baba kutemu mweke nyini mwekwatamu. You're using your own tactics at your own. Tewali muntu gwe mukwatiramu nti oba we nupu gwe mwakutemu, nti oba we FDC gwe mwakutemu oba wa PFF. No. This time around mwadide tactics zamwe nga ate muzeekozesezaako. And even kyatusigidde ekifaananyi nti kati mmwe musobola okwebba. Omanyi omubbi omubba ngamba nti bw'oba oyagala okukuuma ekintu kyo kikwata okiterese mubbi. Sibo osobola kikuuma nga kiri seefu. Kubanga omubbi eyali kibbye gw'okitoze eki gw'okiteresezza agenda sikirizibwa okubba kye wamuteresezza ate alina n'obukodyo obutereka ekibbe nga bw'anoonya akatale. So nalowooza nti National Resistance Movement obukodyo bwerina emyaka 10 mu system nti obukodyo obwo ebukozesa ku balala. Tesobola ate kwegirayo yo yennyini bukodyo buno. Era kigira kyanetera okunebuuza nenewulya sakikuba ebiseera ebisigala mukuba akamyufu naye ajja ate walina alemu. Ate ogenda okuwulira okuddamu okulonda nti era kituufu yabadde kuki mu parliament aliyo nga mubaka w'NRM yalina bendera. Kati akadirisa ako kusimanyi bakawaludinga batya nga wano bamukubira eno ate afulumira naggulukukiramu eno mu kadirisa nga wa NRM. Fakati General Washande yazze ne ba orders abalala ne bateekamu emitayimbwa eminene. Akadirisa ka sekikubo tekaddamu kukozesebwa. So they seal it out. Tebaagala kuddamu kulaba mbeera enzibwe. Kati awo tutandise okulaba naye kati awo kiwaata enkizo opposition mu kaseera ke batagiweera nnyo budde kukunga abantu baayo akaseera neekamala ku mutimbagano. Bane internet erina omugaso era singa oba ogikozesezza bulungi. Internet erimu amakungula. Fe wano buli naku tubagamba okwogera obwogezi bino awaka mwe bafune kola ekyokola ki ekyokulya. Naye era n'okwogera obwogezi ebigambo bino bituuka wala. Kyovala twewala nnyo okwogera obulimba singa tuba tutudde mu maaso ga zi kamera ne tugikuwanga bweri kyetayinaako idea ne tukugamba nti kikyagenda mu maaso. Kati internet yajja mu primary za NRM ezibaddewo n'eraga ensi nti akalulu keetobeseemu emivuyo ng'ate abali ku ground be bagamba nti akalulu keetabiseemu emivuyo bo bennyini ba victims mu mivuyo egyo. Kati ne kibanga kikonfirming ebigambo by'ababeera ku mitimbagano ba ku social media nga bavumirira ebikolwa ebyali mu kalulu ng'ate bagenda ovumirira ebyo nga wansi ba victims beewera nga n'obuwanguzi bwabwe obubatuusizzaako obubaleetedde okutuusibwako ebivune oba ebiwundu n'ebisago tebulangiriddwa. Kati bali babagamba nti bannange bano babbi. Bwemmanga bulijjo mukuba akalulu kano nga mumanyi akalulu amazima na bwenkanya. It's not always a free and fair election. Buli kadde kabadde nga muki amayitire amakoona tekabadde nga straight. It's now high time mweke nyini abali ku ground mukirabako. Ate n'ekirala babakosezza nnyo kubanga tubadde ku media nga tuvumirira abavubuka ababadde nga batuusa abavubuka bannabo oluusi naba ku kyalo kimu beemanyi Joseph akuba kakande akuba Joseph nga bonna beetunuulidde oluusi ne bookya emmotoka ya Umaru nga Umaru bwe bookyera emmotoka bamumanyi ne waakola ki ne waasula. Kati akaseera katuuse Umaru anyiigira Mande ne Muzaffaru okumwokyera emmotoka ye kyokka Mande ne Muzaffaru nabo we balonda Kayiira ne batamulangirira kyokka olwedde baayokyezza emmotoka yaani ya Muzaffaru.
kati ndoza mulengera ebintu gye biba bikola bitya gye bigenda bisobamu NUP FDC PFF ADF sorry ebeera FDF kigambo kiri awo ekyampuuga DF yes akuba nti nabo bamanyi okutankana keep it up nga mwogera ekigambo DF kitunoge matu katemulaba UEDCL kyatulema because tebalinawo obukodyo bupya bubateekeno mu bantu tusobola okutegeera what is UEDCL antuyiza kishoteninga tutya kyetuva twasala tugiyita udero hey abasinga munange UEDCL tujeyitira udero owaye ka udero aweddeko nti ye anti yakamwamu tuganeke kibe kiyakate kivaawo abana bayaka bayifunye akakodya akapya amasanyalaze bwe gagenda ewammwe kye bakola nalabye ebitundu ebimu basala omuti gw'amasanyalaze ne gugwa wansi mu kkubo n'ewaya z'amasanyalaze ne bakubira ekitongole kya udero sole UEDCL ne bakigamba nti eno omuti gugudde nga tegabaddeeko amasanyalaze gaba tegaliiko ne basala omuti gw'amasanyalaze ne balyoka bakubira UEDCL mbwejje omuti gugudde muki mu kkubo kati UEDCL ejja misinde ne replacinga ki omuti ate tesobola replacinga muti nereka nga tekuli ki nga tekuli masanyalaze ne badizaako amasanyalaze kati udero sole UED kigambo kiwanvu tugende ne udero kati udero yavuddeyo negamba kakuba jjuutu kasinga kakutana ne bakusanga nga bakusanze weefudde omusalamala ng'oli ku muti osala UEDCL simanyi nange lwaki amasanyalaze mugabuzaabuza so umeme teyakolanga mukyala bwabeeranga yekyaza omusajja yayimba noonyereza ensonga kwavudde ano bw'otakikola kiba kiswaza ate omuntu bw'oba okyamuyina tomukola ki tomujalabya tomudibaga kubanga bwakuvaako mu ngalo bwe papa ng'otandika kati ffe twali tumanyidde nti tuli eruma olulimi nga tukubye essimu kuba ne bw'okuba essimu okubuuza oba njogera n'ab'amasanyalaze tosobola ndi halo eno ye UEDCL kikuzibuwalira songa ekigambo kiri UEDCL kati umeme yali yatwanguyiza nga yaleeta ekigambo umeme ngera bw'okuba ogamba mwaba umeme mutufudde kyeno and umeme was responding UEDCL is not responding of recent twagikubirako wano essimu nga wayera egudde ati temugamba nti naffe twakozesa akakodyo kali eno waya yakutuka solido zino ze basiba ku muti ne ku muti nga si ziri 3 phase I think 3 phase tezibaako solido ziba na ziri wires ennyini steel wires solido zino eza black ezo ze wires ezo laba jati ze yali etambula na ze zirebera kati solido yagenda neekutuka ku muti wano ne tukubira udero sole tugende ne udero temuntawaanya ne tukubira ab'amasanyalaze ekitongole ekyo ekipya kyalwawo kyatwala ennaku wise ne mmwe mukyalimu baakamyufu luli twali tumanyi batuwonye baakamyufu ne baakamyufu mukyalimu kubeera okuba ku headquarters wano najja nankumbi okuba wano kuguni ku kitebe balinawo branch si headquarter ku najja nankumbi ne bakugamba nti tujja najja nankumbi ne Makinde boda tekuleetera 10 nusu olu nawe baba bavuze piki tebavuga mafuta ga 10 ne batwala ennaku 2 nga tebannajja ne tufuna kamyufu bakamyufu kyovola babatubeererawo oba in fact ate bakamyufu gwe twafuna be bamuweereza kamyufu siyo nakusaba sente nga atuuse ku duty tekisi kati already ne bongamba nti ovudde ku headquarter nonsaba sente oba tofuuse kamyufu oyaba kamyufu so kozi tubadde luddawa tubadde mu kalulu so kinyamatama yatutuusizeeyo yonna sya so kati kyekyo Asha Kayanja Lubyayi bakuwa obululu bwo Jeno Eri Kayanja stop it kozi mukulu gwe njogera naye please tuteekako ka please
help us and stop all this brutally. Ebigambo ebimu tubikozesa nga sinsobi. Tumwegayiride tadayo mu nsiko. Oli omu naye okyali mu system kitegeeza it can be easily for you to convince other generals to join you and make a bajita batya you can unite coalition. They can unite themselves. Ne bakwatayo ekibinja ne mundu ago abiri ne bayingira ettale ate wakyali nsiko ne bayingira street ekyangwazi teriyo ttale tewakyali anti ne muzeeyi faamuze yazeerula emiti emiwanvu egireeta enzikiza yagijjamu nelwakitula teri kibira babijjamu emiti emiwanvu mu faamu bagijjamu baguteeka wano omulala ogusanga eri ku kkubo omulala ogusanga ku balakisi omulala ogusanga Kibuye ente we ziwummulira okufuna kashelta. Tebakyayagala wali ewaziivu nabo batyawo bamanyi kiki ekibeera mu miti emizivu ndowooza olabye just ensaali obusaali yalwanyisizza abantu mu muti ekyabadde mu muti gw'ensaali kati you can imagine and emundu zino kakati ate eziriwo mulembe mupya okusinzira ku Bukedde storage yakoze eki okusinzira ku Bukedde storage je yakoze je yawandiise n'ebyafaayo by'emmundu empya ezikola ki kati kubamu akafaananyi singa Jeno Eri Kayanja oyagala kunoonyerezaako emmundu bagiyita SAR 15T kakati Jeno Eri Kayanja singa akwatayo bajeno bataano ne bagenda n'emmundu enkola empya mu street oba mu nsiko mulowooza ki ekiyinza okukola ki okuddirira. I'm humbly request Jeno Kayanja and your fellow generals to please not to do what? To go to bush again. We humbly request you rather join in National Unity Platform and you chase away the what? Never general basobola ogamba nti oli dictator. They can easily say that. Okay. If possible temugenda mu nsiko. Mwegatte ku nupu kuba nupu ya confirmingibwa nti si kibiina kya gavumenti si kibiina kya NRM nkimanyi yagala kumpa byafaayo by'emmundu bikanga bye bazudde byebbyo ebyaddala byebbyo mbwefulumya 6-5 mu dakiika emu so kakati ebyo nga bikyali awo twadde tuli awo ebyagwawo ku lunaku olwokubiri mwabitegeera. Ku lunaku olwokubiri waliwo omuntu omu yafa obunyaguluzi bw'emmundu mu district y'Ekyotera. Omusajja bambi musuubuzi alina n'ekyuma kye eky'emmwanyi manyi kasewa bbeeyi kale omusajja bambi yali ndooza akuŋŋaanyizaayo akasente ke. I was asking myself lwaki omusajja yabadde atambudde ne millions 5 yabadde azijje mu banka nanti nabadde mbuuza naye kati ntegedde season gye tugenzeemu ey'emmwanyi jjukira luli baakungula weeziri mu stock batubidde nazo olw'akabeeyi naye kati eri mu nnimiro emmwanyi zizzeemu okukola ki okumulisa. Kati mu Luganda tugamba emmwanyi abasuubuzi bagula lukagga. Kati musajja atu yabadde aggyeyo millions 5 mu banka maybe kugula lukagga ku balimi agula misiri sakira tibwe guba gwengedde yano gasigwe nannyini ki nannyini nnimiro. Kati awo olulimi lwa kyalo n'abasuubuzi be balutegeera mwe bajjeideni ba kuno temujja kola ki temujja bitegeera kakati mugula makoola naye kati Masaka tugamba okugula olukagga lwe lulimi lutambula nalwo olukagga n'olukangagga totabula olukagga n'olukangagga totuvuma biveeko. Kati Bukedde yakubye omutwe ng'egamba zizi n'emmundu empya abatemuze bakozesa ebikwata ku mmundu zino nkola ya ttake. Kakati abatemu bo basseeko omu nga mukwatu poliisi ekwata n'emirambo bakutteko omu ne bamuttirawo abalala ne badduka.
kati njagala owulire story ya Bukedde muwulirize bulungi story ya Bukedde eno nsome ku muko gwa kuna yagambye nti ekika ky'emmundu ez'omulembe ezitandise okukozesebwa ababbi n'abatemu abateega n'okulondoola abasuubuzi mu Kampala n'ebitundu by'e Masaka kitadde ab'ebyokwerinda ku bunkenke. Emmundu ze bakozesa za mutawaana nnyo era za mulembe okusinga okusinga ezibaddewo ze babadde bakozesa okuli AK-47 n'endala. Emmundu ze babadde bakozesa ziba za mulembe nnyo okusinga n'ezikola ki n'ezibaddewo ezikozesebwa nga AK-47. And remember AK-47 ye mundu enyangu n'omuntu w'omukyalo okukubira polisi n'agigamba nti bano balina AK-47 kubanga polisi yawo nayo tugimanye esooka kubuuza kika kyaki kika kya mundu gw'oloopa gy'ayina. Then Bukedde neeyongerayo n'ekugamba nti ku lwokubiri akawungeezi ababbi 5 babadde n'emmundu basazeeko Andrew Kagwa manager wa kampuni y'amazima bugagga amazima bugagga ey'omugagga Ronald Lubega egula n'okutunda emmwanyi ekyotera n'emute ne bamuteeka ku mudumu gw'emmundu ne bamuggyako obukadde 5 nga yakava mu banka ekyotera. Kiteeberezebwa nti ababbi Kagwa bamugoberedde oba bamulondodde kuva ku banka ne bategeera n'omuwendo gwa ssente ze yabadde aggyeyo era agamba yabadde yakatuuka ekifuuta ku kampuni nga guddewo buutu y'emmotoka aggyeyo ssente. Ababbi 2 we bamusaliddeko okusinziira ku nsonda mu b'ebyokwerinda ababbi bakozesezza ekika ky'emmundu SAR 15T. Emmundu eno nkola mpya nnyo yekozesebwa ekitongole kya poliisi ekikuuma abakungu n'okulwanyisa obutujju. Ate nno teyabadde emmundu emu, zabadde emmundu ezi zabadde emmundu 2. Kati lulya levo y'obutemu n'obubbi mu Uganda we butuuse. Emmundu ezibadde zikozesebwa era eziri common nga AK-47 bastola n'endala ezo kati ababbi bazidibizza tebakyazikozesa. Emmundu ekika ekikwatibwa abasajja abakugu ddala abakuuma ng'omukulembeze w'eggwanga n'abakungu ab'enjawulo mutera okulaba ekitongole ekimanyiddwa nga CT counter terrorism. Emmundu ezo zekikwata kati kyekika ky'emmundu Bukedde kyewandiise oba nange mukulabako kwange emmundu ezo nga bwe zibadde zifaananira ddala n'emmundu abasajja bali zebakola ki zebakwata. Ekibuuzo emmundu ezo zikola ki zivaawa? Now Bukedde neetuleetera ebikwata ku mmundu SAR 15T enkola ya Take. Ne bakugamba emmundu eno ekolebwa kampuni ya Sasilmaz Sila Sanyi AS Take era amagye ga Take ge gagikozesa wabula n'ebitongole by'okwerinda mu Uganda byatandika okukozesa emmundu zino oluvannyuma lwa gavumenti okutula ddiru ne Take okutandika okuguza Uganda ebyokulwanyisa. Ensonda zategeezezza nti emmundu eno erina ebintu emmundu endala bye zitalina omuli okubanga ewewuka okusinga endala era nga n'atali mukugu mu sabbaawa asobola okufulumya asobola ogikozesa. Then namakugamba nti efulumya amasasi 605 awo Bukedde we nagiviiriddeko. Efulumya amasasi 605 buli ddakiika mu 60 seconds efulumya 650 bullets in just 60 seconds. Si eddakiika emu buli ddakiika. Era ne bakugamba nti emmundu eno ekuba mu buwanvu bwa mita 400 meters esobola okukozesebwa nga
esobola okukozesebwa esobola okukozesebwa ng'efulumya essasi limulimu oba okufulumya amasasi agafukirira ng'efukirira bufukirizi kigambo kyannemye edda okusoma ekyo ng'efukirira bufukirizi oba essasi limulimu emansira kumukumu okusinziira ku bakola emmundu eno bagikoppa ku AK-47 eya Russia wabula eno bagirongosaamu oba bagirongoosera ya mulembe nnyo okusingira ddala ku AK-47 ndowooza owulira lwaki nkusikiddeyo story eno nga ngezaako okulaga nti singa Jeno Kayanja akwatayo bajjeno 5 ne bagamba bagenda mu nsiko owulire ebika by'emmundu ebiriwo ku mulembe guno kye bisobola okukola comparing ku bika by'emmundu ebyaliwo ku mulembe bo we bayingirira ki ensiko emmundu bazisanzeeko laama za poliisi ekyo kye kiddamu ekibuuzo kiri nti bano ababbi b'emmundu bazijjawa empya dduku eziri ku mulembe ate ne bagenda okukizuula nti si mundu nti ziri private byakulwanyisa byaki bya gavumenti era emmundu ziriko laama zaki za poliisi bwe bamaze okufuna ssente ababbi balinye pikipiki ze babadde batambulirako okwabadde bajaji boxer UFV 988N poliisi gye yabasuuziza n'endala ne badduka kyokka omugagga Lubega yabadde ku kampuni mu kaseera kano yakubidde poliisi y'ekyotera n'ey'ekyannamukaaka wamu ne flying squad ne batandika omuyiggo omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Masaka Twaha Kasirye yagambye nti abasirikale baabwe batandikiddewo omuyiggo ne bazingiza ababbi ku kyalo Kazigo mu ggombolola y'ekyannamukaaka ne bakubako omu eyategeerekese nga ye Lawrence Senyumu ne bakuba Lawrence Senyumu amasasi agamutiddewo ate gwe yabadde naye ku piki n'adduka n'ebisago eby'amaanyi so bakubyeko omu ku piki emu omulala n'adduka n'ebisago eby'amaanyi okusinziira ku nsonda mu poliisi emmundu zino zasangiddwako laama okusinziira ku nsonda emmundu zino zasangiddwako laama za poliisi ekyaleese okulowooza nti osanga ababbi abatigomya abasuubuzi balina akakwate ku bitongole by'ebyokwerinda kyokka Kasirye omwogezi wa poliisi mu Masaka bwe yatuukiriddwa yagambye nti kituufu emmundu za poliisi kyokka bakyanoonyereza okuzuula engeri ababbi gye bazifuna ssaako okukwata abalala abaana abadduse yagasseeko nti ssente ze babadde babbye emiliyoni 5 badduse nazo kyokka basobodde okubasuuza emmundu 2 pikipiki n'ebizibiti ebirala bye balowooza nti bigenda kubayambako okubatuusa ku badduse ndowooza amawulire ga leero mugategedde olaba ntuuko basomera omuko mulamba nga mumanya agaleero gabuze ne mbaleetera agali exclusive mugaba nange engeri emmundu engeri ab'emmundu gye batigomezaamu abasuubuzi mu bitundu by'ekyotera kati awubukedde neekola ki neekuwa ennaku z'omwezi newwa gye babba ne ssente mmeka ebitaddemu naani gwe babba ebikuteereddemu mu kiseera kino mu muko gwayo ogwafulumye ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno ogwa Julayi olunaku olwokuna so kati kyekyo kyenjagadde obasikirayo tulabe nti Jeno Kayanja atusaasire joyininga bujoyininzi nuupu ne bajjeno banno bakonvinsinge bajoyininge nuupu wemba mwagala kubanga mukyusa gavumenti mukyuse eki
gavumenti mu nkola ya Bobi Wine gyakola ki mu njiri ye gyatabaza ey'okuvuunika gavumenti mu mateeka era nga mu mitendera. Zani okuvuunika gavumenti ng'ate mwe mwavuunika eya munnammwe gye mwakola ki gye mwajjako oba gye mwasangako. So you rather join NUP than going back to bush. In fact ne bannannyini nsiko baazisaawa kati balima mmwanyi. Mujja genda osindirira ebyasi mu mmwanyi zaffe nga mutta ssente ya muwi wa musolo. Ekonome y'eggwanga mugiresettinge eddeyo emyaka ng'eri emabega. Nakati tukyali mu mabanja ge tulina okusasula mu myaka 5 mu maaso. Ate mutuzzeeyo mu myaka 5 emabega nga tusasula mabanja. Ekyo kye kijja kukola ki? Ekyo kiba tekijja kukola. Mu mbeera eyo ndowooza eddakiika ziri mmeka? Obudde tebuweze? Mba sigenda kubata? 5:2. Okay. Kakati mu mawulire amalala Eddie Mutwe, Akilewo Kivumbi n'abalala. Story yino. Thank you so much BBS Terefina. Munzadde. Miba Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina ki NUP. Abakumi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina ki NUP abagenda okuwulira okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa kuliko Eddie Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe, Mugumya Gaddafi, Akirawo Kivumbi ne Grace Wakabi nga bano bonna baakwatibwa ku misango egyekuusa mu kubbisa eryanyi n'okwonoona ebintu nga bino byaliwo mu kuziika e Lwengo gye buvuddeko. Samuel Muyizi, omu ku bapuliida b'abawaabirwa bano, ategeezezza nti batambudde n'obwoya ne bubagwa ku ntumbwe nga kati okubawa olunaku luno bakiraba ng'omukisa omunene eri abantu baabwe okweyimirirwa. N'emyezi 3 miramba tubadde tetuva wano. Abakumi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina ki NUP abagenda okuwulira okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa kuliko Eddie Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe, Mugumya Gaddafi, Akirawo Kivumbi ne Grace Wakabi nga bano bonna baakwatibwa ku misango egyekuusa mu kubbisa eryanyi n'okwonoona ebintu nga bino byaliwo mu kuziika e Lwengo gye buvuddeko. Samuel Muyizi, omu ku bapuliida b'abawaabirwa bano, ategeezezza nti batambudde n'obwoya ne bubagwa ku ntumbwe nga kati okubawa olunaku luno bakiraba ng'omukisa omunene eri abantu baabwe okweyimirirwa. N'emyezi 3 miramba tubadde tetuva wano n'engatto ziweddeko soole. Buli lunaku tujja wano nga lwe kaseera batuwa nti ate fayiro yatambudde eri Kampala, fayiro tetugiraba nti ate twali balamuzi. Kati kya mukisa okuba nti nno tufunye omukisa nti batuwadde ennaku z'omwezi nga 14, kooti efikisinze ennaku z'omwezi 14 ogw'omunaana. Ono agasseeko nti baamaze dda okutuusa empapula zonna ezeetaagisa eri bekikwatako basobole okwetegeka mu budde awatali kwekwasa busongasonga. Era bwe tuvudde wano nga tumaze okufuna empapula zino tugenze Bunnambiro ewa omuwaabi wa gavumenti ow'oku region ne tumuwa empapula zino asobole okutandika okweteekateeka okulaba nti oba tawakanya kusaba kwaffe. Ye Herbert Zikusooka ono nga munnamateeka wa NUP e Masaka agamba nti abantu baabwe ensonga ezibavunaanibwa si zennene nnyo eziyinza okubakugera okweyimirirwa. N'omuwaabi wa gavumenti tayinza kuwakanya okweyimirirwa kw'abantu bano because ensonga zennyini si ze zino ez'obutujju, eza terrorism, ziri ng'emisango ze tubadde tuwulira ez'amaanyi ennyo. Mu ngeri y'emu bongeddeko nti abantu bano baatulugunyizibwa nga bakwatibwa nga baali badde bateebwa kakalu ka kkooti bafune obujjanjabi ate nga n'okweyimirirwa ddembe lyabwe. Batugamba baayisibwa bubi nnyo nga bakwatiddwa ne batulugunyizibwa. Ate bw'otunula n'ekyakireewo ekya Ssebuufu ate ye bamuteeka mu basement. Ekisooka it's a constitutional right okweyimirirwa. Ekirala ewaabwe wamanyiddwa balina address ey'ekibiina kyabwe ne gye bakolera. Ekisinga obukulu tufunye n'abantu ab'enkizo abakkiriza okubeeyimirira. Bo banna NUP abawangaalira mu kibuga Masaka nga bakulembeddwamu Rose Nalubowa eyeegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyalo w'ekibuga Masaka bino olubagudde mu matu ne basaba kkooti ebabeerere ya kisa eyimbula abantu baabwe bawoze nga bava waka. Tulina essuubi
kikati nsukkawo Eddie Ssebuufu bamujja mu basement. So bingi olwaleero ebihappeninze oba ebiguddewo bye weetaaga okubeera ng'otegeera. But as of now, akadde tukyakayina. Wasigadde eddakiika nnya? Okay. So ndowooza eddakiika ennya tuzibalekeremu nabo beeyagalemu bweyagazi mu mbeera eyo. Tema ensingo. Naye totema nsingo ng'omukadde oli tokayanira ensaali n'okisussa. Otherwise, kakati wano NRM emuzzeemu tennaba kumuddamu so saawa yonna emmundu etokota. Lakayeyo erina ebintu bingi gye wali ennyama gye bakayanira enva bannange. Nze ntera akayi naye nga banyumyayo bituufu. Owaye kuntwaliriza ddakiika zonnya naye kingamba bebe banyumyayo era akayi bituufu bannange. Era akayi ennyama bagiriya ennyama y'abantu. Era akayi bali abantu. Era akayi bali abantu bukunja tebakunja miti kyaggweeyo eyo tosalangayo saawa za kiro tebakusenda. Ne mu Kampala muno mulimu abali abantu nga batumye ennyama yaabwe embyalo. Alabiri gwe bakutte n'omutwe yabadde agenda gutunda mu kisenyi. Oyo saamulabi. Yabadde atunda mutwe gwa muntu. Yatema ku muno omutwe na kasongola yabadde aguleeta mu kisenyi Kampala. Kugukubira mu kyuma kya kasooli. Bamugamba emitwe bagigulira mu kisenyi. Oba bamugamba obusuubuzi bulinnyawo mu kisenyi. Abanene kyeka bali mu kisenyi. Oba waliwo yaguze. Oba waliwo yamutuma omutwe kati ng'anonye balansi we. Nga yamutuma okutema omutwe gw'oyo yamutuma ali mu kisenyi. Bamukuta tannavana kasongola kuguleeta mu kisenyi. So kale mukkirize ebyo sigenda sukkako wano mbeere bulungi bannange mweraba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'eddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ng'ofukamidde ku kyoto ekyo ky'olabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dduniya n'oba ng'oli bweru w'eggwanga pasipoti zo zaakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu bamaze ottuka ku buwanguzi. Amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'eddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emmaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi w'eddwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.